Tukyagenda maaso n'okusomesa ku misolo egy'enjawulo era nga leero tutunuulidde omusolo ogwa pay as you earn peeyi mu bufunze. Oli mukozi okolera omuntu omulala oba okozesebwa ekitongole mu mbeera yonna omwezi bwe gugwako waliwo omuntu akuwa omusaala. Mu mbeera eyo omusolo ku nnyingizaayo oba ku musaala gwo. Tukuletedde Michael Masembe okuva mu kitongole ekiwoza ky'omusolo ekya URA atulambululire ku musolo guno. Omusolo gwa peeyi gugibwa ku bakozi bonna abafuna omusaala ogusukka $23.5 era nga gugibwa ku muntu okusinziira ku nnyingiza ye. Waggulu w'emitwalo 23.5 paka ku mitwalo 33.5 wakati awo ensimbi eziriwo tuziggyako omusolo ku bitundu 10 ku buli 100. Wakati w'emitwalo 23.5 n'emitwalo 33.5 waliwo emitwalo 10. Ebitundu 10 ku buli 100 awo kuba omutwalo gumu. Okugeza omuntu bw'aba afuna omusaala gwa mitwalo 3. Okwata emitwalo 3 n'otuulako giri emitwalo 23.5 kubanga gisooka egyo tegiggyibwako omusolo ne wasigalawo emitwalo 6.5. Ebitundu 10 ku buli 100 awo gibeera 65. Ne tutunuulira ali wakati w'emitwalo 33.5 okutuuka ku mitwalo 41. Ensimbi eziri awo wakati ziggyibwako omusolo ku bitundu 2 ku buli 100. Mu mbeera eyo essente ezisukka emitwalo 41 tuziggyako ebitundu 3 ku buli 100. Wabula waliwo abakozi abatasasula musolo guno nga muno mulimu abakozi mu bitongole bya gavumenti, amagye ne poliisi. Masembe agamba kikakata ku bannannyini kampuni okwanjula emisaala gy'abakozi baabwe eri ekitongole kya URA olwo basobole okubala ensimbi meka buli omu z'alina okusasulira nga bennyini be bagitwalayo ku buli nkomerero y'omwezi. Era omukozesa mu mwezi ogwo bw'aba akusasudde yalina okuggyako omusolo ogwo nga tannakuwa ssente zeyakulaganyisa. Munnamateeka Moses Kabuso wa Kabusani Muhumuza Company Advocates ategeeza nti omusolo guno gusasulibwa mu tteeka nga singa omuntu tagusasula aba asobola n'okusibibwa. Singa omuntu alemererwa okuwa omusolo ogwa pay as you earn, gamba nga mu bukulupya obanga omukozesa n'atagusalako bw'abanga akuwa omusaala, etteeka limusaako ebibonerezo ekyokuggalirwa emyaka egitaka wansi w'3, omulamuzi wa ddembe okusalira ekibonerezo ekitasukka emyaka 3 egy'ekkomera. Wabula agamba nti oba n'obutali bumativu ku ngeri omusolo gye gwakugerekerwa osobola okwekubira enduulo mu mbuga z'amateeka n'oyambibwa. Nti omuntu singa ogerekerwa omusolo nga mungi wenna olina eddembe okwekubira enduulu mu kakiiko aka Tax Appeals Tribunal. Wabula ko kajjamu emisolo ng'ogwa income tax kuba ekigero kyagwo baakigerekera okusinziira ku nfuna y'omuntu. Hajat Safina Wabunanga ono omukozi agamba nti omusolo ogubagibwako mungi era n'asaba gavumenti ensimbi ezigibwa ku bakozi bonna okwenkanyizibwa. Ndowooza oba URA yandifunye engeri gy'ekolamu bundles naddala upper limit says eza 40% nyingi nnyo zikuba munene nebeera ne fixed figures in ranges and bands okuba nti nno abantu tebakifiiringa nnyo. Rebecca Kyobutungi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.